Kalama TV nabagambye nti babboosi ennaku zino ekintu ky'okubeera nga bakadaama tebakyajja bakitutte ku level ya waggulu nti yeekwasa. Nabagamba agenda kutuuka oba bagenda kutuuka ne ku level y'okwekwasa nti emmere gye walya olina okusooka gitusasula okubeera nga tukuzaayo ewammwe. Ebintu nga bino omuntu tugenda ne tubyogerako n'olaba ng'ebyokusaaga ng'ebyokuseka. Kadaama gwe ngenda obaleetera leero ogenda kwewuunya nti boosi we yamugambye nti tosobola kugenda oba olina omusolo gw'ogenda okusasulira essimu ze wagula empya nti era bw'onootuuka ku kisaawe ssente z'oba toziyina ojja kuba toyitawo. Kati nti bagenda kubeera nga beekwasa nga n'ebintu bye beekwasaamu okirabira ddala nga kya bulimba. Omuntu ayinza okikunyumiza n'olowooza nti ekintu kyakunyumiza kyakusaaga naye ng'ate era kibeera kituufu. Nti Kadaama agamba nti yagula essimu ze 3 naye boosi amugamba zino essimu 3 bw'ozitwala e Uganda bagenda kuggyako omusolo. Kino abagambye nga nti mwebuuzenga ku bannammwe buli kintu kyonna ky'okola boosi wo ky'agamba weebuuzenga ku munno. Kuba bw'oŋŋamba nti nonguze essimu 3 bagenda kunziggyako omusolo olumala ng'akulaga nti kaakati ssente z'omusolo ogenda ziggyawa. Ayinza n'okugamba nti buli ssimu ogenda giwera kakadde ng'olumala ng'okola ki ng'okankana. Mwegendereze nnyo embeera gye tulimu ennaku zino si nnyangu ddala babboosi ennaku zino embeera gye bayisaamu ngeri tetegeerekeka nti akwata ekintu n'akwata akasonga n'akubulira akasonga omutali just ng'ayagala bwagazi osigale. Kansooke mbateereko voice note ya Kadaama ono ekwatagana ku ssimu empya boosi we ze yamulaze nti alina okusasulira then olumala mbannyonnyole ate omuntu bw'otuuka ku kisaawe eki ky'olina okukola. Naye nga sinava waggulu mbagamba nti omuntu yenna bw'obeera n'essimu ng'ozireeta Uganda oba olina ekintu ky'oleeta olina right okuleetera maama wo, olina right okuleetera taatawo ne baganda bo amasimu. Gwe funa bufunyi risiiti kw'ogulidde amasimu ago then osobola ogipresentinga bwe baziraba ozipresentinga ku gundi kwabo ababeera bakulimbalimba nti kulina okuggyako omusolo. Then n'obannyonnyola n'obagamba nti bino birabo, ebyo bibeera birabo. Omuntu olina right ng'ovudde ebweru okuleetera famire yo ebirabo. Naye katusooke tuwulize voice note eno then nyeyongere okubeera nga mbabuulira obukodyo bw'osobola okukozesa okuyingizaawo wano ebintu. Kadaama gyewereko ssimu ebale kutuweereza ebale kutufaako mukama akukiweerera osinga okwagala. Nze abuuzaako oba ng'ova mu maanyi olina essimu ezisukka mu 3 mbuno oba olina okuwa omusolo ku airport ogw'amasimu ago kubanga nabula wano obusimu bwange waliwo baabuntume Uganda eyo bagenda kumpaamu ssente naye ono omukazi aŋŋamamu n'essimu nina ziwera omusolo ku airport. Oba ayagala kubba ssente zange lwakuba mubanja simanyi. Essimu ezigenda okubeera mu nsawo, essimu ani agenda okulaba nti nno mu nsawo mulimu amasimu balyoka ŋŋambe nti nnoopa omusolo. Nange bano abantu nsaba amanyeko ku bya airport n'ebyo kibe tutwala n'ebyemisolo bannanga nnyamba mbuulireko n'omukazi alabika yagala kunziba. Era essimu olina okuziwera omusolo ku airport. Awo tiketi eba erina okubeerako omusolo gw'essimu. Essimu ezigenda obeera mu nsawo nange bano abantu bakusobera. Nsaba kuntangazaamu alina kyakimanyiko essimu nga mpya tulina oziweera omusolo kuba nazigula wano ziri mpya ziri 5 bazintu bagenda kumpaamu ssente nga ntuuse e Uganda bannyinizo. Naye omukazi anfuukidde ekizibu ku ssaawa esemba kyokka nazigula dda nga bwe nazigula yali taŋŋamba nti no olina oziweera omusolo. Kati tuli awo bwe tutyo amamba olina okuwa omusolo. Nze mugambo eby'omusolo nedda nnyabo ayagala ndowooza kubba ssente zange zemmanjayo z'emyezi 2 oba ŋŋambe kino za musolo. Nange nsaba kunnyamba alina kyakimanyiika alina abaagenzi alina abantu baabagenzi ateekateeka okugenda mwenna munnyambeko ku nsonga y'essimu. Naye nga sigenda zikwata mu ngalo nti buli omu aziraba ngenda zissa mu nsawo. Naye maamu omukazi afuukidde ekizibu ono.
neyanziza nnyo n'asanyuka nga nnyambiddwa mpeereddwa ku magezi. Mukama akuwa omukisa akutukuumire akutuwangaalize. Kakati okuddamu Kadaama oyo nsobola okugamba bwe nti ngenda kutandika bwe nti nammwe mujja kubeera nga muwa ideas zammwe era tuziwelkaminga nti ekyokugamba nti essimu tebajja ziraba ojja kubeera ng'ozitadde mu nsawo. Essimu baziraba wonna wobeera ozitadde ne bw'obeera ozikweseewa. Waliwo mashini eyo, olaba mashini eyo gy'oyisaamu bbaaga zeezo eraga buli kintu kyonna ekiri mu nsawo yo, n'essimu eziraga nti mulimu essimu. So tokwata ekyo oba togamba ekyo mbu essimu ani anaaziraba, eyo si y'ensonga. Ensonga eri nti bw'eba ntutte essimu zino mpa omusolo oba siwa musolo, bwe mba ntutte essimu zino nkola bukodyo ki okubeera nga essimu zino ziyitawo nga sisasudde kintu kyonna. Eyo yebeera point. N'ekiri ky'ogambye ogenda ziteeka mu nsawo ne bw'oziteekawa ne bw'oziteeka ku ngoye z'oyambadde ku mubiri gwo n'ogamba nti ozikwesewa baziraba nti oziyina. Kati point endala gye njagala okwogera kati ku boosi, kansookere ku boosi okugamba nti essimu olina oziweera omusolo. Kakati bagambanga ekintu ng'ekyo towakana naye, mugambe nina oziweera omusolo. Engeri gy'otagenda kubeera nga gwoziwa, tugambe ogamba boosi wo nti engeri gy'ogenda okubeera nga nze ngende Uganda ate nga nguweera Uganda tekirina buzibu, kaŋŋende nja guwa. Tegamba n'abantu saagala babatabulenga na mitwe. Bw'oŋŋamba nti nja ziweera omusolo mugamba it's okay, kaŋŋende nja ziweera omusolo nga ntuuse Uganda. Kuba jjukira guno omusolo babeera tebagusabira wa Buwarabu. Omugala tekirina buzibu, kaŋŋende nja kuwa omusolo. Era ssente zeezo z'ogambye gy'omubanja z'emyezi 2 ne bw'agamba nti z'ogenda okweyisa okuwa omusolo, omugambe tekirina buzibu, zimpe nja guweera Uganda. Obuzibu bwe mbulaba ayinza okutwikinga n'agamba nti omusolo tugusasulira wano kangusasule. Omanyi oyagala kubba. Omusolo gwonna gw'osasula ku kintu olina gusasulira mu nsi eyo, gy'oba ogenda gy'olina okugusasulira. Bwe kubeera ku airport nga osasulira ku airport. Kati oyo boosi mumazi, naye nga kye nabagambye nti kaakati boogera buli kintu n'ekintu ekitaliimu kikwatiraku oba okugamba nti nno essimu zino z'otwala olina ozisasulira omusolo ate n'obeera ng'okiteekanga ensonga. Nze nga mwali kingambyeko bugambi nompa ssente zange ne ŋŋenda, kati nze ne ntoba n'omusolo gwange nga ntuuse mu nsi eyo gye ŋŋenda oba mu nsi yange. Ekyo ng'okivuddeko, mulimu ebintu bye tulina okumanya nga ozze ku kisaawe ky'entebe, nti waliwo abantu abayiiya nadda awo n'akusanga kasita alaba ng'otiitiira bw'oti ajja kuggyako ssente, ne ssente zennyini zagugambye nti olina okuwa omusolo aleme naziwandiika. Mulina okumanya nti ku kisaawe entebe waliwo abantu abayiiya naye ng'akuggyeko ssente ezo mu lukujjukujju lwakuba otya ate n'ekintu ky'oliko tokimanyi. Buli bw'obeera ng'oleesenga ekintu oba oleese amasimu ng'ago oba oleese amasaawa ng'ago, nga ggwe Kadaama ava ebweru oba omuntu yenna ava ebweru oba Ssekadaama, olina right okuleeta ebirabo mu famire yo. Ebintu bino bibeera bubeezi birabo. Beeranga ne receipts kw'ogulidde ebintu ebyo obalage nti bino birabo. Osobola n'okufuna buno obupapula bw'ebirabo n'ozisiba omwo n'ogamba bino birabo mbitwala waffe. Katugambe nti Kadaama ono agamba ye atwala simu ze 5 era agenda zitunda, oba 3 oba mmeka agenda zitunda. Ne bwe yali badde tagenda zitunda, ne bwe yali badde agenda zigaba. Okimanyi nti essimu 5 ne bw'oba ozireese zigaba tezimala ku bantu b'e Uganda. Maama wajja kwagala, taata wayagale, abakyabayina, then uncle wayinza okwagala, baganda bo, mumanyi enzaala zaffe ez'e Uganda oyinza n'okubeera baganda bo 8, ezo essimu zibeera tezimala. Nabo bakimanyi nti tuleeta ebintu nga tuleese bigabo. Kakati omuntu bw'atava eri n'akulimba mbuleeta ssente zino olina okusasulira omusolo, obagamba bino zino gifts. Ate waliwo ne ku gundi waliwo ensi ezimu nga zikola buli declaration no declaring ssente z'olina, osobola n'okuteekako n'ebintu by'olina, naye ezo essimu nga bw'ozijja eri mu gundi mu nsi gy'obeera, njagamba mu nsi sijjagamba omaani yekka kuba ono w'ey'omumaani, naye twogera generally nti omuntu yenna ayina right
ey'okubeera ng'aleeta ebirabo n'abiwa famire ye. So temulimbibwalimbibwa ne babasasuza emisolo gye mutegekedde ne bwe gabeera masaawa. Era omuntu oyo gw'ogenda okusanga ku kisaawe Entebbe bw'anaakulaba ng'okankana n'akulaba ng'otiddemu ezo ssente ajja zikuggyako azitwale aleme na kukuwandiikira risiiti. Naye omuntu ng'oyo ng'osanze omuntu ng'oyo beera mukalu, mulina okuyiga obukalu ate mulina okumanya rights zammwe nti nga ggwe olina right ey'okubeera nga obeera n'ebintu ebyo n'okubeera n'essimu ng'ezo. Olina n'okubeera n'essimu ng'ezo n'obeera ng'ozitutte nga birabo. Okitegeera? So kyekyo.